Kale mikono gyaffe abalungi abatugobera ku mukutu guno gwa smlnews.ug oba ogwassa Simon Muyanga Lutaaya, njagala kubeebaza olw'obubaka bwammwe n'okutugoberera ennyo. Mwebale kutulaba, okuviewinga, subscribinga, okulayikinga, okukomentinga, naye ate nsanyuka nnyo bwe mpulira abasharinze. Ewaffe gyenzaalibwa balina olugero nti ombooli omusa tomulya wenka. Kitegeeza nti lumonde omulungi tomulya wekka. Kubanga mu tradition y'ewaffe tonyumya ku lumonde, mbuyi lumonde ono simanyi ng'afuumuuka bulungi, simanyi akuumuuka bulungi. Kyokola onyumya omegudde already, omanya nti wai lumonde ono oba oli onakuumuuka kusa ale munange olyeko bulire. So oli obukuumuufu bwa lumonde tobumunyumiza, obunyumya naye alya. So tusharinga ebintu bino lwakuba twagala ffenna tutambulire wamu, era njagala kubebaza abasobola okusharinga. Bassebo ne bannyabo, ebintu bino tetubikola kunoonyaamu ssente kyokka. Ffe abamu tulina obulumi bw'eggwanga lyaffe. Nze natondebwa ndowooza n'omutima omuzibu. Mpulira bubi nnyo bwe ndaba omuntu abonaabona ku kintu kye nsobola okumuyamba. Buli lwemba nga nsobola okuwaayo obuyambi bunakiyigira ku mukwano gwaffe bamuyita Baswale Muhammad Kezaala, yali mmeeya w'Ejjinja okumala ebbanga, yali menta waffe mu DP. Baswale Muhammad Kezaala ye muntu gw'otambula naye ng'alina ssente mu nsawo, n'agenda ng'azigaba, bazimusaba bw'azigaba, bazimusaba bw'azigaba, bazimusaba bw'azigaba. Ne mutuuka ewaka oba mu ofiisi oba awanaasembayo nga ssente zonna ze yabadde nazo azeggyeko n'azigaba, ate n'asaba ggwe. Tanti muyange ssente obwera bali kuddi nsaba ng'obona. Osigalizaamu omutwalo oguntuuse eka. Those who know Baswale Muhammad Kezaala oba omumanyi, is now an ambassador, I think, simanyi bulungi gwanga mwali, but I think he's in one of the Arab countries. Fabaali naye abawangala naye abamanyi bwatyo bwali. He has a selfless heart nti asobola okugaba buli kyonna kyalina ayamba abalala, n'amuzika nga ye tasigazza ate naye asabye balala. So similarly, nange buli lwemba nsobola okuyamba, njagala nnyo okuyamba abalala, even when I don't have enough. That's why ebintu byennyumya ku mabanka n'ebirala nali mbinyumya kwagala kuyamba abatanneewola nti please oba ogenda okwewola ssente go slow. Banka kimu osobola okugenda, naye njagala kutegeeza nti bw'oba osobola okwewola as much as possible, ekyo kite. Because natuuka ekiseera ne mbuuza nti naye I had some assets, nga saagala kutunda bintu. Nti kale oba nejjusa nti kale singa natunda kino nenfunamu ssente ezikola kino okusinga okugenda mu loans. Kubanga nagenda okukola ssente zensasudde mu kwewola mu loans recovery, ngamba kuba natunda kyanga would have actually recovered and sold better. Era nakyo nakiyigira ku Hamis Kigundu. Hamis Kigundu yaŋŋamba nga tuyita mu katabo ke Success and Failure Based on Reason and Reality, abamu mukamanyi ke yawandiika, so nti okuba ne copies wano, agamba nti abaavu oba abantu mu Africa ekimu ku bibasiba mu bwavu tuteeka personal attachment, personal feeling, emotional feeling mu by'obugagga. Kyategeeza kyeki nti oyinza okuba n'akapolitiko mu kyalo nga mu butuufu oba kukatunda kavaamu emiliyoni 2, naye nga ate tolina capital, tolina mulimu, naye ng'olina awala wowulidde awali ploti ng'osobola okugula ploti ya miliyoni 3 n'ogizimba namwe ennyumba neggwa. So n'osigala mu bupangisa mu kibuga ng'olina ploti eva miliyoni 2, naye nga baga ntunda ploti yo miliyoni ezo 2, ogenda ogula ewalala ozimbe n'okuzimba nga toyagala. Sisobola kutunda ploti taata wange gye yampa, sisobola kutunda busika bwa kitange. Nedda ploti nagigula n'akatandika okukula, buli lwenjiraba bwenti nzijukira omusaala gwe nasooka okufuna, n'osigala awo bw'otyo. So nga bw'ogitunda miliyoni 2, osobola okugenda n'ogula wala yiika namba ya miliyoni 3 n'ozimba ku miliyoni 5
n'ofuna ne capital noba nga wafiirwa kiri naye ng'otambudde yanga nti abaavu balina personal attachment ku bintu abagagga gye batalina ye omugagga okuzimba ennyumba neggwa ku miliyoni 7 ne bwe ba yakagiyingira emyezi 3 nalaba amuwaamu akawumbi ng'alaba kuliko amagoba ga miliyoni 3 eyo bw'agitunda kubanga amanyi nti ate ebisatu bino ajja bisigaza olusambu luddeyo luzimbe ebisatu bikole ekirala ebintu bino tuteekwa okubiyiga kubanga tubyetaaga kale mpulidde obaka wa Josh Mines agamba nti gavumenti yaffe yeyagala okukumira abantu mu bwavu era tefaayaani gwe batulugunya esobola kiti tufaako ng'abamabanka n'abamalooni n'abawola batutulugunya. Van Cortez agamba nti gwe nno Simon okyali awo mbu waliwo ati n'abatandisa okuwola looni z'abagenda ebweru. Odong agamba that's why omupoliisi omu yagenda n'ayasoolya essasi n'amutta kubanga mbu aliko omunene gwe yali anyigiriza. Stephen Mugabi naye agambye weebale nti Vision Fund nagyewolamuuko nnungi nnyo njogera mazima neewola looni mu Vision Fund n'empisa bulungi nnyo that was okay. Mubiru Brave agamba teri Manerenda akwetaaza gwe kuddamu kumusasula ssente. Why? Because baagala olemererwe batwale ebintu byo. Basebo ne bannyabo mu byonna byenkola buli lunaku saagala kibatame ngenda kwogera ku buwambe bannayuganda bwe balimu obw'amabanja because abantu bano tebannamanya nti gavumenti tetunyigiriza mu byabufuzi byokka bwetyo naye na policies Bobi Wine yakyogera policies ezinyigiriza omuntu wa bulijjo naye nga tomanyi na kumanya. Njagala kubategeeza nti mu Uganda 90% abantu abakola business n'abalina emirimu gye bakola oba gya office oba akola mu government oba mu private sector balina loans. Loans have become part and parcel of us mu life yaffe naye nga tuzeewola tetumanyi nga batuteeka mu buwambe buli kimu. Tulina n'abantu abafudde ng'alooza nti yafa azimbidde abaana b'ennyumba bali beera omwo ne bazibajjako because yali alina loans. Sibagaanyi kwewola kuba buli omu yeewola naye weewale okwewola mu bantu abanyigiriza weewale okwewola nga totegedde ky'ogenda kukola weegendereze nnyo ng'ogenda okwewola naye enziramu kikkaatiriza bw'obanga osobola okubaawo n'okola n'oyita mu kizibu ekyo ekikunyigiriza nga teweewoze nkwegayiridde taata teweewola. Our lives have been ravaged because of credit. The cost of credit in this country is astronomical, and only because our country does not care about its citizens. And a country that cares about their citizens would not allow this exploitative way of lending, of loans that goes on in our country. So nkyemphasizing nnyo mwewola basobodde okukyogerako, keep talking about it, keep warning your people, these people. Era njagala mukkirize nti sabbiiti ejja tufune bamemba ba parliament 2 oba 3 mbabaleete ku sheeno batunnyonnyola ekintu ekipya kye bayita Islamic banking. Concept ya Islamic banking ezimbiddwa kugamba nti tebassa magoba ku kye bakuwa. Parliament has just passed that law to operationalize Islamic banking in Uganda. Just 2 weeks ago, they launched the first Islamic bank in Uganda. Islamic banking si banka y'abasiraamu, no. Banka egoberera enkola y'ekisiraamu nti toteeka magoba ku kintu riba. Bassebo ne bannyabo abantu baawana abatunyuunyunta abali mu gavumenti bannannyini kampuni ezituwola bannannyini mabanka agatunyuunyunta balwanyisizza nnyo enkola ya Islamic banking okutatuuka wano because they know what it means. Ebafiiriza ebajjako amagoba ge batujjamu bagirwanyisizza nnyo era ow'ekitiibwa njagala kwebaza jjajjaffe Kikasimu Nakibinge n'abasiraamu abalala balwanye nnyo okwogeraganya ne gavumenti eno ne mufuti wa Uganda n'abalala okulaba nti bakkiriza gavumenti ya Uganda okukkiriza enkola ya Islamic banking okujja mu Uganda abantu batandika okufuna ku loans okutali magoba agabalemesa. Otherwise tulina ebirwadde bye mutamanyi
tufiiriddwa amaka, tufiiriddwa abaana, tufiiriddwa abakyala. Abavuka bali mu Uganda yaffe ennaku zotomanyi kye bakola. Abakivubuka ewaffe ekaliro gye nzaalibwa bafunye abakyala n'abeera naye emyaka 2 kwegi olumala omufuna kati abe waffe bafuna abakyala bakuweereza kugenda kuba kyeyo. Bamala mu bufumbo emyaka egi. Omukazi waawoomera ennyo w'osinga okumwagala nga yakajja w'omanya akulabirira omwetaaga. Bambi olw'obwavu n'amalooni bali mu kubaweereza bweru genda kola. Gende Saudi, gende Saudi, gende Saudi. Abawala baffe bonna abalungi gwolaba asunda ebbeere likyali etutu akyasobola okuzaala ayina amaanyi agasobola okukola akyasobola okulabira obulungi n'onyumirwa kye bayita laavu. Bakeera ku makya ku kisaawe Entebbe kumpi buli lunaku abasoba mu 1,000 actually 5,000 bafuluma eggwanga lyaffe bagende ebweru bakole. But why? Abasajja bafaavuka bali entangled, bali mu kibonerezo kya looni, bali mu kibonerezo ky'amabanja, tebasobola kweyimirizaawo, tebasobola kukola because tetulina mirimu. Kati abasajja bokka tebalina mirimu. Gavumenti eno simanyi na kumanya abantu abamu tebatutegeera bulungi. Obuuza n'okubuuza obanga gavumenti eno eyagala abantu baayo. Abaana bafunye boda atunda paati y'ekibanja agule boda ereete ssente zirabirira amaka n'avuga boda ennaku 3. Bw'osanga omupoliisi wa Uganda ng'agwa ekiyiifuyiifu ku mwana okumuggyako pikipiki olw'okuba talina helmet, okumuggyako pikipiki olw'okubanga balowooza alina omusango gw'akoze, mu nnaku 3 yatunze ekibanja n'agula pikipiki ekwatiddwa. Bw'ogenda ku poliisi za Uganda zonna gendayo oyitayo olwaleero olabe. Oyinza okulowooza nti maduuka gatunda boda. All police stations in Uganda are staffed with motorcycles that are impounded from young people who have no jobs but got these motorcycles thinking that that will be a source of income. Kyokulaba obusungu bwange bwe nnina ku bantu bawala mwe mwagaana okutegeera. Abantu baffe abali mu opposition bannabyabufuzi abandi badde boogera ku bintu ebitunyigiriza boogera ku bintu era bassebo ne bannyabo. Waliwo ebintu byonna bituluma naye waliwo ebintu ebitulumira ddala nga kikukwatako nga tekyetaaga kubuuza oba wagira Besigye oba wagira Bobi Wine oba wagira Museveni nga kyetaaga ekintu eki nti gavumenti etusoloozaamu emisolo erina obuvunaanyizibwa obikola eteeka okuba nga ebikoze. Nze byonna Mukama nnyambye mbiyiseemu. Bassebo mbaddeko mu ddwaliro awatali ddagala ne bakusaba omusaayi waliwo bansaba omusaayi nga twetaaga omusaayi ne tukuba mu malwaliro agali mu Jinja yonna nga bw'ogimanyi Jinja Hospital simanyi Walukuba simanyi where ku nkomerere nnyo oli yanga nti oba oyagala okuba n'omusaayi eddwaliro ly'e Kachira ebeerayo omusaayi Kachira Sugar Works naye tebajja gukuwa bw'oba oyagala bagukuwe kubira Daudi Migereko. By then Daudi Migereko was a minister nti Migereko y'abawuliza bwana abakubira bagenda kuwa omusaayi. And that's what I did. And Migereko called them and indeed nafuna omusaayi. Kati mbuuza bameka mu Uganda abasobola okukubira Migereko nti bwe mba nina okufuna service I must go through someone, I must call someone, I must get but how are we living? Nino uli abasajja bali mu bibiina by'obufuzi bali mu kunyumirwa ssente za gavumenti baziyomberamu bwe beekoza zibatabudde nabombo tulwanira muntu wa bulijjo for the common man. Tulina bantu mu ggwanga tewali muntu akuliko okujjako okweberera. Bassebo ne bannyabo njagala ebigambo bino mu bigamba abantu bamwe kuba si buli omuntu asobola okulaba YouTube. Ebigambo bino omuntu asobola kubeera ku radio ya ggwanga oba ku television mu Uganda n'obyogera. Why? Because ne TVs nazo zitya okwogera ku batuwola loan kubanga obulanga loan buli ku TV zaabwe. Ne radio tesobola kubyogerako kubanga abawola obulanga obukuyita ogenda okufuna mu loan zonna buli ku radio zaabwe. Radio survives, the newspapers cannot. Ebintu bye bankola mu Letshego, bye bankola mu Platinum, bye bankola mu Premier Credit
bye bankola mu finka tewali media house wano esobola kubyogerako because those are the advertisers. Who really is here for Ugandans? Twogera ebigambo bino waliwo bempulira ga nti simanyi okola otya, oli yaga nti simanyi gwe wamu yawandika naga nti gwe wasala walya okolagana n'ababi naye oyagala kulowoozesa abantu nti okyali naffe ndowoozo oba okolera bali. Saagala kugaana kyolowooza wabula waliwo gwenjogera naye olwaleero amanyi obulumi bw'ekyo kye tuyitamu nga seetaaga kubeera wa NRM oba wa DP oba wa FDC okukiyitamu. Genda mu kooti za Uganda, funa obudde ogendeyo. Kooti za Uganda waliwo kooti eri Bugembe yafuuka clearing house. Manerenda yagiwamba. Omusajja awola ssente awo simanyi bamuyita bosi oba bosa or something. Kyakola buli lunaku akwata ba defaulters nga bana. Bwamala obbakwata obbaleeta ku kooti babasalira omusango ogenda okubasiba ne baleka bakubira omulamuzi. Mulamuzi n'alyoka avaayo gy'ali okujja okukola ku nsonga ezo. Nti goyinza okuba n'ensonga gy'oyagala ne kooti n'egyongezayo emirundi 10 naye Manerenda olubayita kujja olubayita ntukutte 5 bamukubira najja ne bamuwa amafuta ne bakusentensinga ne bakusindika. Ebintu byenjogerako biri mu ggwanga lye bayita the Republic of Uganda. Mwami Museveni gwe tusiibako wano mbu twogerako tabimanyi, ali mu bulamu bulala, ne Muhoozi bw'anajja naye tabimanyi, ne Bobi Wine tabimanyi, ne Besigye tabimanyi. Abantu ba bulijjo abainteractinga nabyo buli lunaku be babimanyi. Naga nti neggwanga siru. We live in a country of stupidity. In fact, I was saying this morning nti emyaka gya mwami Museveni 37 gyamaze nga tukulembera tuyinza okuga nti azimbye democracy ng'okirowoozezzaako nnyo mu bwangu ennyo. Mr. Museveni has been building a university of imbeciles that graduates hundreds of idiots on a daily. The number of graduates of idiots who graduate in Uganda is bigger than university graduates all over the country. Every day we register political idiots, and mu politics mwe musinga political idiots, complete fools, absolute nicopomps, numbskulls coming out in big numbers and claiming they are leaders. Lindo ulebe bogerako. There is a man here. You need to see how government fails. Edward Balidda Wakafufu, one of the former members of parliament, wrote a piece this week. Yawandiise ng'alaga Uganda bw'esobola okufuna mu michungwa naawe ensi ezirimu emichungwa ezigifunamu. Naawe ekyokulabirako ky'eggwanga lya Misiri, Egypt, sente zerifuna mu michungwa nga Uganda nga Egypt dungu. Uganda esobola okulima emichungwa n'okulumya emichungwa emingi ennyo okusinga Misiri emirundi 10 n'efuna sente nnyo abantu tebava mu bwavu. N'ekkolera erimu bwe riti gavumenti yazimbye Soroti citrus factory oba fruit factory okamula omubisi oba okuprocessinga emichungwa kubanga n'emichungwa gye bagiprocessinga ne bajjamu juice naye ekikuta n'obusigo n'ebisigadde bwe babikola ate waliwo abitwala bivaamu fertilizers. N'ekkolera erimu bwe riti gavumenti yaffe yafuna ery'ebibala sabbiiti eno bawandiise mawulire nti baagala kulitunda era bamaze okufuna investor agenda oddigula asobola oddikozesa. Why? Because government has failed to operate that factory. Twogere ku byobufuzi. Nebasi waliwo ebintu ebiruma abantu mu ndeeyo. Waliwo ebintu ebinyigiriza abantu wansi eyo. Oba oyagala genda mu kooti. Nze siina kifo kyenna mu gavumenti ya Uganda kadde mu opposition. Naye abantu abajja mu ofiisi yange okunoonya buli lunaku banziba ettaka tuyambe wano, baatubba ettaka tuyambe wano, president yalagira kino ne baganda. Kale ate bw'obala president baalagidde bawe ebintu ne babalimba abo tobala mbasekera na busekerezi wano bajja ne bagati nga bwali ogenda bifuna tewaŋŋamba oŋŋamba bikulemye.
The president met me, president je waffe n'atusanga nalagira bampe kino. Okuva lwe yalagira bwe nkuba essimu teziyitamu. Yagamba naloiso bampe kino. Naye bwe nkola bwe nti sibifuna. Banziba ettaka, twali bamulekwa, batubba, omugagga atunyigiriza, batwala ebintu byaffe. Abantu ababona nga tebalina abayamba. Imagine omuntu wagira erinze muyanga atalina buyinza. Twogereko ne muhozi, twogereko ne supiika. Bambi omuntu muli mu gavumenti, yogerako ne minisita gundi. Ogenda okulaba ali ku mukubba. Nga minisita yali mukubba omunaku kati minisita ogenda muloopawo oba bwowulira nga oyagala oloopeewa president ng'ogenda kumusangawo. Where are you going to find the president? Mr. Museveni, because of I think overstaying in power, is satisfied, and I'm saying this deliberately, that he has done enough for Ugandans that Ugandans are okay. Era ensonga lwaki opposition ebyayo bivuga nnyo okusinga ebya gavumenti. Gavumenti ya Museveni yeeroza nti naye kiki kye tutakoze abantu kye batalaba. Bo balowooza did they have done enough for even the blind to see. To the contrary, the population sees nothing that even a two-eyed or a four-eyed man like me can't see. Even when you magnify my glasses, you can't see anything because of the pain we go through. Kera ku kooti. On Tuesday nali mu kooti ye Jinja Court. Ng'omusajja wa myaka 17 107 years azze mu maaso g'omulamuzi 107 nenga bamuvunaana ki yazimba ekkanisa ye simanyi bagita Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness n'azimba amakanisa 2400 n'awulira nga mulwadde n'agawa mutabani we mu kkanisa simanyi bamuyita I think Nabbi Daudi Isanga addukanya amakanisa n'ayita President Yoweri Museveni ajja abeera omugenyi omukulu ng'akwasa mutabani wa amakanisa azimbire ne government police station. Omuvubuka oluvannyuma n'akwata n'abali mu gavumenti baminisita abali mu poliisi ya Busoga yonna kooti z'e Busoga zonna ziri compromised nti oli nabbi bw'azigamba teziddamu. Omusajja wa myaka 17 namusanga akaabira ku kooti kati nzaani ananyamba gavumenti etuwuliriza ne mwami Museveni gwe nayita naye simulaba ngezezzaako basebo ne bannyabo. Waliwo abantu mbw abali wano abaafera omusajja omukulu emyaka 17 ng'abagambye nti ayagala kulaba president ne bamulyako ne ssente ne bamutwala ku ofisi ya president e Nakasero ne bamukomya ne bamugamba nti yimira wano leekaana nnyo president eri gyali ajja kuwulira nga biri ebyaffe eby'omukyalo bitwayitanga nti gundu ninga abantu bamuliddeko ssente bantu bakulu biri mu ggwanga lyaffe lino. So bwe tutuula oluusi okwogera eruusi tebiri ku ffe naye waliwo bannaffe ate batuluma ate bwe bamala okukosebwa baddukira gye tuli. Nze ekisinga okunduma bantu abaddukira gye ndi okunsaba obuyambi nga nange ndi helpless sisobola kubayamba. Omusajja yajja gye ndi last week ku Saturday waka njagala ontwaleko ewa muhoozi njogere naye amaka gange bagatwala bw'abeera luuka eyo konse bagatwala nti looni empapula zino zintwalireyo nze ne bwanyamba n'asasula looni eno yokka naye ng'omanyi looni emutambuza amaka ge bagatwala lwa looni ya $1,800,000 1.8 million ng'obulamu bwe bwonna famire ye mukazi we abaana be livelihood ye egenda because of 1.8 million shillings nga tazirina. Nange ennaku yange nenga nti singa mbadde mu office zino ezirina ssente zembula nti baba nezidrowa ojja bujja kadrowa yo mbadde nzija yakadrowa ne muwa agenda asasule ne musomesa toddanga mu kwewola kasita kati oyize. But I did not have siina kye namuwa naye namugambira nti ewa muhoozi teri ssuubi ku looni yo. Don't waste time. Tebakulimba, tebakulyako ssente, bw'onoonya muhoozi tagenda kusasulira looni yo ya 1.8 million. Kuba nange gw'ogamba okutwalayo nange olwali ogenda omulaba ne bafulumya looni yange ya DFC ya $7.5 million. So what am I going to tell you? So these things are practical, these things are real. Njagala kubasaba mu abayiva abalaba emikutu gino abategeera gw'oba olabulabe waleka ewaka
Namwe abamujjangu mukutu zisigaana kunvuma tewali muntu anvuma nangana kwebaga tewali muntu anvuma nangana kulya tewali muntu anvuma nanyambula kujja singa aliwo ekivume ekinyambula nga bonvuma obulungi bwoti nonnangira ne wali omula nangana simanyi oli machi biki ebyo ne bwembanga beera it can't just change anything it's part of me, you understand? So sisobola kukkiriza bintu bantu bye bakola ne bamunyamunya abantu balina obulumi bwe mutamanyi abantu balina okususula kwe mutamanyi abantu genda ku kooti genda olaba abantu bebabyeko amataka gaabwe genda olaba abantu mikwano gyabwe bebeesiga obwesi nti muyanga ndabika ngenda kufa namulekera ekiraamo bwenfa ng'oyambanga abaana bange bwoti ne bwoti ne beefuula ne babba ebintu byabafu. So twogera ku bintu ebiri mu gavumenti ey'obulumi abantu abali mu opposition ebyo bye boogera twetaaga okupozinga Museveni yagende ne mwami Museveni bw'anaagenda tusigaza abantu ababimufa abalumya abalumya obulamu bw'abantu abantu abasinga obungi muno bagaggawalidde ku maziga g'abantu. Bw'okola audit wano okubuuza buli mugagga abavuga zi V8 na kino obuuze engeri gye bagaggawaddemu behind many of our rich people are pots of tears. People are crying. People are suffocated. People are dying. Ewaffe ebulamoji abantu bafa lwa mitwalo 10. Ine bannange nze mpulira n'ennaku simanyi oba mumanyi bye tuyitamu. Ab'ewaffe bakola bwe bati bakuleeta mu ddwaliro ejjinja ne bakukebera ne babaga nti olabika olina ekibumba kiriko ekizibu weetaaga x-ray weetaaga na bino ne babibalamu nga byetaaga emitwalo 4 ne batuma mu kyalo ne batunda ettaka ly'omuntu oyo ne baweereza emitwalo 4 ne gatabamala olubutabamala ne baga nti kati birabika ensonga zeeyongera mugendeeko emulago. This is what they say. Banange tugezeryeku buli kye tubayire nakyo tukitundire twabayirira itakali ne tulitunda omuntu ndahona kye bakola nga baddira omuntu oyo omulwadde nga bamuzzaayo mu kyalo nga bamusuula mu nnyumba ye nga batandika kulinda lunaku lw'anaafa because they have no cost, they cannot meet the cost of Medicare. These are practical things in my village, go there. So nolikuwulira abali mu FDC nga batika obunnyo boogera eniniyo leero mpuliddeyo pate wa president wa FDC ng'ayita Besigye ne Lukwago ne Birigwa but that's a Malwa group naye mukama who to call people Malwa group. Patrick Oboy Amuriat ayita Besigye mbu this is a Malwa group ani yali abamanyi mmwe muli mu kuyombera bintu bya busiru who becomes party president naye ensonga eziruma abantu be babba amataka be bagoba ku mataka be babba ebibira abasula enjala abatalina malwa ddagala mu malwaliro ababonaabonera ku kooti ebyo teri abyogerako. Lwe nadda sabbiiti ejja ngenda kubawa bwino yennyini ku buziino obumazewo ekibiina kya FDC. Era mu Uganda munondooza bw'oba onoonya opposition kati girindeko tebakulimba nti waliwo wano omuntu omumalirivu ayagala Museveni agende kuba n'abawuli abali waggulu abali ku topu. No, abantu abaagala Museveni agende abali mu opposition eyaddala bali mu kyalo. Yalima kasooli we kiro n'agitunda ennusu 3. Tewakyali wano kyalo mugenda ne bakusibira emmere kuba mwami muyanga tusanga era okubona nti bonaabo ogenda bagenda kutikka enkota y'ettooke oba muwogo oba lumonde. Abamu batandise n'otukubira bwogenda okukyala oli kuyidde n'otubona ku aye muno iddayo n'akookulya nti n'embeera ogiri bwe yali ku kyalo nga gwagenda okukyala gw'oteeka okusiba emmere gy'otwalira abantu. These are not cheap things basebo. This is not an African way that an African must carry his own food. Nze gye nakulira nga omugenyi bw'aba alina kye yeetiisa oba baleetedde ennyama bw'aba waali temubirya mubirya agenze mumuwa ebyammwe oli yabaleetedde ennyama sukaali n'emigaati mwe bwajja temuwa ate emigaati gy'aleese mumusiikira binyeebwa n'anywa ku caayi ow'amata bw'amala okugera ne mulyoka mugabana bye yaleese. Ebusoga kati wenjogerera bali mu ntoola watono ekuliisa n'omugenyi ku nva ze weetisse mbu obatwalira ze bafumba n'ovayo nga gwoza eriiridde. Where is our country going? What are people thinking about?
Is this a different life that we don't know? Are people doing that because they are happy? Emmere gy'ogenda nayo bw'oba oyagala okunywa sukaali ku bugenyi mwetikke, otherwise bw'otaba tomwetisse gy'ogenza okukyala bagenda kuwa sukaali omunywe naye nga bamwewoze ku dduuka oba tonnatuuka nti omugenyi buti agiire nti akasente kange ng'oli bamubanja sukaali gwe wanywedde kati tukyayagala na kukyala. Bw'okyala n'abantu otya n'okulyawo. Abantu abatukyalira tubeegaira bwegalizi nti lya ku mmere ng'atya kubanga aloza nti bw'anaalya agenda kulekera ebbanja ddene. What type of life is this? What type of country is this that we are living in? So, we have a lot to oppose. But incidentally, we are not opposing what I think we should be opposing. Bobi Wine kyeyava agamba nti bantu mmwe muli baavu because of the poor policies of your government. Mutuufu emirundi 10. Our people are poor because of the poor policies of our government. How do you have a policy that allows people to borrow at an interest rate of 60%? Omuntu afuna atya looni ku 60% interest? Tuli kuwa looni eno buli lunaku buli mwezi oleeta 5%. Buli mwezi. Now when you add 5 times 12 months, that's 60. So akuwadde looni ku 60%, okola business kimogenda okutunda business eyo ojjo sente ze baakuwoze ojjo n'amagoba aga 60% interest naawe osigazeeko amagoba ne famire ye ebeewo. Kati buli atwala looni awunzika ebyobugagga biba bitutte. Si banaku bokka, ebya Sembule byagenda, Sebagala Electronics byagenda nabagamba, ebya Biyinzika bigenda, Aponya afudde bigenda, BMK Bulayimu Muwanga Kibirige yafe ebibye bigenda. Abo si bantu ba bulijjo nti be bano bamuyanga abewola bujja nti gwe muyanga wewola sente nga tewasoma. Bano bantu abalina amakampuni balinamu ne ba accountant ne ba tax accountants ne ba consultants naye nabo bajjayo loans ne zibalema. Why? Because government's policy on credit in Uganda is abnormal, is obnoxious, is out of range, is out of way, is inhuman, insensitive. So nange bwenkeera nenga nti buli lwakutaano ngenda kujjanga gye muli ku kamera eno njogereko gye muli. Si lwakuba nina ssente ze nnoonya, si lwakuba wali wantuma, naye abalina ebizibu byonna baggwera wange be babyeko amataka buli lunaku. Kati ku wiikendi ejinyankola gwakumiitinga abantu balina bizibu ekibaleeta nno ki? Baga nti nalabako ku muhoozi ne balowooza nti kentuuse ku muhoozi waliwo solution. Bali kundi beitaka omwana mulwaire nina ekizimba bansebe ekisirwe. People are that hopeless. Nolyoka owulira amagunju g'abali mu kkanisa naye mukama eggwanga lino ne mala nkwata obwa pulezidenti mu ggwanga lino weeks 2 abantu bazanyira mu kubonaabona kw'abantu. Oli n'asinziira eri kati abantu basabira visa. Mukama Katonda. Pastor bw'aba ayogera nga ayagala basitula obutebe, ndaba mukaba ngamba visa eyo gy'obadde onoonya okumala ebbanga, visa ndaba nga mukama agikuwa. Haleluya! Okufuna visa ogenda okukola obuddu nakyo Katonda akyagala nti tukisabire tukyebaze. But what's wrong with this country? Really? Ne pasa n'akireeta mu byagenda okubuulira ku lunaku olwo nti abantu basitule obutebe kubanga ndaba sister, ndaba nga mukama akusumulula, ndaba nga oyagala dde ogenda e Dubai, ndaba nga visa yeewedde ogenda genda. Bagenda bweru kukola buddu nga beebaza Katonda. Are we sober? Is this country sober? Are we human? Kambikomyawo.